You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on okubirirwa sabbiiti eno Eggye eggwanga erya Updf lwe ligenda okukuza olunaku lwalyo olumanyiddwa nga Tarehe Sita. Buli mwaka Eggye lijjukira olunaku luno n'okwejjukanya ebyo mwe lyayita mu kulwana olutalo olwaleeta gavumenti ya Museveni mu 86. Wakati mu kukuza ebikujjuko bino amagye gasalawo okukola emirimu egy'enjawulo egigasiza awamu bannayuganda n'ekigendererwa ekyokulaga nti bali bumu nabo, era nga n'omulundi guno bamaze sabbiiti nnamba nga bagenda bayonja ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Stephen Tenyo ono nga yaduumira ekibinja ky'amagye mu divizoni ey'e Lubaga yakulembeddemu amagye ga UPDF ne bayonja Lubaga ng'amakanda bagasibye Masanafu, n'agamba nti kino bakikoze okulaga abantu b'e Masanafu nti bali bumu nabo n'okubaagazisa okubeera awayonjo. Omufuzi waffe Pulezidenti Yoweri Museveni lwe yagenda mu nsiko okununula eggwanga lino Uganda, ekigendererwa ki mu kulujjukira okulaba tutunule gye twava nawe we tuli, n'okugumiza ebyo ebirungi ebituukiddwako, n'okulaba nti ebyo ebitanaba kutuukibwako tubituukako. Tujja eri abantu ng'Eggye ne tubeera nabo ne tukola bulungi bwansi okubalaga nti tuli nabo, kubanga gye tuva okugenda okukola omulimu guno, ate be batuyimirizaawo we batali Abannayuganda tetusobola kubaawo. Ye omubaka wa Pulezidenti atwala Lubaga Anderson Bulola nga y'omu ku beetabye mu kuyonja ekyalo kino eky'e Masanafu agambye nti kano kabonero akalaga nti amagye gali wamu ne bannayuganda okwawukana ku byaliwo edda. Omukolo omukulu gyennyini giri Buseesa giri national, naye buli mu bitundu amagye we gali gakola omulimu guno. Ngaffe olwaleero n'olwomukaaga tuli wano tuli mu kukola omulimu guno. Enkya tusuubira okubeera awantu awalala okukolayo mu katale wonna bwe banaaba batulaze, kubanga tukolagana n'abafuzi abali mu kitundu ne batuwulira awali obubi ne tugenda ne tukolayo omulimu nga tubeera n'abantu baffe, kubanga ekikulu kya byonna twagala kudda eri bantu baffe bategeere nti tuli nabo. Ye omubaka wa Pulezidenti atwala Lubaga Anderson Bulola nga y'omu ku beetabye mu kuyonja ekyalo kino eky'e Masanafu agambye nti kano kabonero akalaga nti amagye gali wamu ne bannayuganda okwawukana ku bikola bulungi bwansi. Abasirikale ne baddayo mu bantu olw'okuba mu kulwana olutalo abantu ba bulijjo n'abasirikale bakwasaganyiza wamu. So abasirikale baddayo mu bantu okukwasirako abantu mu bulungi bwansi, mu medical clinics okubajjanjaba, oluusi twenyigira ne mu kuzimba oba masomero oba ddwaliro oba mayumba g'abantu agali obubi. Ebyo bikolebwa okwetoolera eggwanga lyonna okusinziira ku bwetaavu bwe buli. Naye olwaleero amenunula gagenda kubajjinja, naye mu kibuga wano ffe tukoze bulungi bwansi mu bitundu by'e Masanafu. Abantu we baddiramu eri abasirikale ne bakola wamu emirimu ne banyumyamu ne boogeramu
then oluvannyuma n'okujjawo kiri nti abasirikale bo babeera mu barracks. Entebe wa Masanafu zone Sepiria Kanoonya ye kino akyewuunyiza ng'agamba nti abadde takirabangako wabula kyakuza amanyi be bannayuganda okulaba amagye ne beekukuma. Twagala okwebaza aba Updf n'abapoliisi n'aba KCC olw'okujja otuyonjeze wamu ekitundu kyaffe. Anze kino mbadde si nkirengera bulengezi ku TV. Bulijjo edda muntu bwe yalabanga amagye nga yeeyongerayo. Naye kati amagye gaffe gatuuse nti omuntu agalaba n'amanya nti gazze muweereza era naye ne yeetaba naye nago. Twebaza ekikolwa ekyo ekikoleddwa era tusaba bagenderaawo. Kibadde kirungi nnyo era tuli basanyufu ng'abatuuze batukozeemu omulimu mulungi.